Uganda n'aba Saudi Arabia bonna benabadde nabo. Yes, yeah man, one love. Kulikayo Twavuddeyo mwana. Yeah, just tuli wano kunyumirwamu ne bakyali baffe nakola sente. Saudi Arabia eri etya? Saudi Arabia abakyala bakendeeze gundi hijabu kumbonyabonya weeks nakunya temulaba bintu nakunya mpaawo batugamba erishya lya Rusebe ekola. Yo bambi kyakabine nga basiraamu era olina kiwa ekitiibwa kyakyo. Bannayuganda bawagira abayimbi abavudde wano. Bannayuganda njagala beebaza kuba si be bangi ennyo naye bekozeemu omulimu okulaba nga batwala abayimbi nabo babeere ne fiiro eyo yokuba nti ndi munnayuganda addemu awulire nga Ykee bw'ayimba alinga ali e Uganda alinga ono gwe tubale tuyimbira wano okitegeera kyakabi. Waliwo omuyimbi gwemanyiko omu bamutwala Egypt bambukinga Egypt naye olwatuuka promota ye n'adduka n'abulankanya ne bapromota b'e Dubai abamanyi okudduka ku bayimbi eyo kiri kitya? Nze promota tasobola kunzidukako because Mukama yampa ekisa nina tiimu eri serious. Management team yange mwana efaayo okulaba nga buli kimu kiri covered. Sirinya nnyonyi okujjako nga ya business class. Mullo gye totuulayo ate kati ndi muyimbi kamoga ndi muyimbi muganda wange wulira bwe ntuuka eri hoteli erina okuba nga weeri eri ready. Osula mu Serena yeeri? Serena zeeri kuba zibayo nnyingi muno mwineemu kuba tuyineemu kuba nange ndi waawano. Ekyokusatu sente zimu kuggwayo nga nandinga bwenti ekyo kiri mu mateeka. So contract memba sinagiwako mukono ebyo bino baawo then ebyendya byonna bibeerawo. So bambi nebaza tiimu yange olw'omulimu omulungi gwekola kulaba nga omuyimbi abaawo n'abeera ng'ali happy. Bangamba nti abayimbi abamu abalemererwa ne Kampala abaagala okunoonya kasente bali saidizeeyo olina gwe wali olabyeyooko? Ewa bali eri mu Europe tebali eno bali eri mu Europe. Saudi Arabia tebabeerayo? Sibamanyiyo bemanyi abaali bayimbyeko bali Canada ba Drekali. Naye olinga amisinga Drekali? Simumisinga naye nga ali eyo omumisinga nnyo era ndowooza amisinga ddoboozi lye kuba nali nkyagala kyayikimba bulungi. Ne mwana wamukola ki okuddukako natakusiiba nakusiiba? Sirina kye namukola just yalowooza nti ng'omwana omuto yenna aba alowooza nti baziyita greener pastures. Ndi greener pastures eyo syndrome bagiyita greener pasture syndrome. Gy'olowooza gy'olaga gye bijja okubeera ebyangu okusinga kyowawooli. Oba booking ze waziryanga? Yali abookingibwa yali mu COVID. Tomanyi nti muyimbi namukola mu COVID. Omaze n'ojjukira eyo muyimbi wa COVID avaawo nga bakatuta. So yadduka bibye kunoonya kasente? Naye twamusonyiwa just tumwagaliza birungi. Ykee 2023 industry ng'etuvuga speed. Omwaka gwego omwaka gwa kukweyimiririramu kwekiririzaamu because muli mukisusiza ekamera eriwa mukisusiza ozala wa bannammwe. So yekiririzaamu kati byakuyimira muntu nobagamba nze ndi mobe oba kwani ndi mobe. Eddie Kenzo okuyimira n'agamba nze singa afiire ebbongo lye lutaayo okuba kyekyo kati oba kyagala kinyigiremu oba kisanyukire kyekyo ye kyalowooza okitegeera. Gravity kugamba nti Chameleone tolina kyongamba kyekyo nze sirina gwe mpakanya okitegeera. Nze njagala abantu bekkiririzaamu oba mukikiriza oba temukikiriza ye Gravity bw'agamba n'abalala ate nange bwe ŋŋamba nti nange ndi mobe. Naye ogamba ne Chameleone talina kyagamba bantu? Teri alina kyaŋŋamba mullo amaanyi nga maanyi Ykee. Muganda wange olina omumanya nti eno industry bw'otebereramu teri akubeereramu. Tugambe nti bakulu bamwe temwagala bawa bitiibwa? Ekitiibwa nkikuwadde naye nkugambe teri kyoŋŋamba okuba nti oli ekitiibwa kyo kiikyo legend maani bonna mu bibaayo bye mwagala mwe mubasimba mubawa. Ge mazima. So kati goli mabega wa Gravity? Bakabi bonna bakabi. Angamba owagira Gravity gwe? Sina gwe mpagira Ykee agamba bati oli wakabi nemba nange ndi wakabi. Stage y'omukulu Jose Chameleone we yagwa nalaba ng'otaddeyo obubaka ng'oyozayoza omutegesi nefeno ambasaasira ng'obasaasira ku kintu kye baatuukako. Gravity okuva n'agamba nti omukulu Jose Chameleone kikugwanira ekyakutuukako gw'okyogerako ki? Saakisanyukira naye nze ndowooza ffenna twandibadde tuliwangula naye bwe wabeerawo embeera eriwo wakati wange naawe sina ngeri gye nkiteekamu Eddie Kenzo okitegeera. So sitinaako opinioni naye saakisanyukira nga neetadde mu kiti kyange nga muyimbi yena gondironze oba Eddie Kenzo alina concert ne babaawo ebyo sandyagadde nze nkipositinge
Kozi nga Kenzo alina kyeyankola naye kyetaaga okubanga kintu kinene nnyo. So ngezaako okweteeka mu bigere bya Gravity ne ngamba ki ekimuleeta okuba nga munyiivu nnyo bw'ati. Because takikoze buli concert ya muntu. Singa badde akikola buli concert wandigambye alayika just ye mubi. So ne ngamba waayo bikambi balekere balina ensonga zaabwe. Bushington navayo n'agamba tugenda ku boycottinga Gravity okuba nga tayimba ku bivulu ennyimba ze tetuzizannya okyogerako ki. Genda ku Instagram ya Gravity olabe. Kyekyo kye njogerako. Kitegeeza talina buvunaanyizibwa obwo. Ana talina buvunaanyizibwa. Bushington. Wagenda ku Gravity olabe. Tebamutegese. Bamubuukinga. Genda olabe. Nkugamba ensonga naziyisaawo dda ate n'abawagizi baziwulira, abapromota baziwulira, n'abayimbi baziwulira. Teri alina buyinza ku muyimbi wano okujjako omuyimbi oyo yennyini. Nze azire yeesuula, nze yeewanika na byonna ebyo. Enkwata yange ey'obulamu. Eddie Kenzo ku kino kye yavudde n'okugamba nti omukulu Lutaaya ennyimba ze zisinga ez'oli okubeerezako abantu bagamba Kenzo agenda kuwa. Kenzo tagenda, simanyi oba agenda kuwa because siri Katonda. Naye kyenyiza okugamba kyagamba si kikyamu bw'oba okitegedde nga bwe yabadde akitegeeza. Naye oyinza okitegeera mu ngeri yo nga mazima ddala gwe tomwagala ekitegeera. Ate mwagala alina kitegeera nga bw'ayagala kitegeere kirabike nga mubi. Ye yabadde ayogera nti okukola oluyimba lwa Lutaaya yes fani we kuba toyinza kukola oluyimba lwa muntu gw'otayagala fani we naye oluyimba olwo aliwa platform. Amazima gali nti Kenzo platform agirina. That's the truth. Tumulekera okwebuzaabuza. Abannayuganda bavudde ne bagamba Kenzo yavuyiza mu luyimba lw'omusajja. Ekyo nze simanyi. Kyemanyi kiri kimu teri agenda yimba luyimba olwo okusinga omuligenzi Fire Bongole Lutaaya. Teri agenda yimba singa kunsinga taliyo. Because teyakeera nkyana akwata emotion eyo n'agiteeka wansi. Ekintu kiva wano. Bwe mba nze Kenzo ne mpandika singa tosobola kuluddamu n'olimba nga nze. So oba Kenzo oba Bebe Cool oba ani oba Little Boss teriyo yalusinga na nnyiniro. So bonna migo. Kati kankubuuze gwe waddamu olwalekyo Magola obanga ina samusinga nga tebakulumba nga banumba banumba muganda wange banumba naye tolina kyongamba nze kyemmanyi kyokka nze nakuba mulo. Kigambibwa nti muddamu ennyimba ezo nga temulina kyemugamba abantu ne mugamba wayi katuliipire. Wuliriza muganda wange waliwo ebintu byobeera nga weegomba nga otandika endongo ng'oli muto. Nze oluyimba lwa Obangayina nalwagala nnyo nga ali muto ekireka mu bidiba nga tuzanyirako olwo oluyimba. So kubamu akafaananyi oyo omwana omuto kyayagala munda muli kyendi. Omwana omuto oyagalako mwagambe oluyimba naluyimbako. Olwala lwa Moze Radio nenkyaluwaddemu emyaka nja duyimba mu maaso eyo. Amina. Nga tugenda okumaliza ba Bent Boys obamanyi? Nimbamanyi bulungi. Abakoze na mu nnyimba za Fwama. Yes, abo baali badansa bange bambi. Nalabye bafunye hit era mbasanyukirako nnyo. I'm very happy. Kati no mukufuna hit eyo bagambye mukulu watugoba wa Ykee watugoba twali badansa bo n'otugoba naina tukituuseeko. Kyekyo kirungi balina okunebaza obagoba because bande balete bali we bali omwaka faananyi nga bakyazina paka kati nga bakutenda omutima omubi. Kyo kizibu nnyo kiconvincing omuntu. Kati buuza Drake bw'omala okubuuza Chambers nja kumenyera lisi y'abantu 10. Ba Bent Boys bagamba wabagobaganyanga tobakkiriza kuwala byabwe. Amazima gaagano nabagoba because nina principles zentambulizaako omulimu gwange naye sabagoba mbu sibaagala ng'abantu nabagoba gwangaliwe respect gye batawa mulimu gwange naye balina okuneebaza olwobagoba because kati Katonda yabazuulira ekituufu kye balina okukola balina kuba abayimbi nga Ykee lwaki olemagana nnyo n'abantu ng'aliwa oyo Bent Boys wabagoba Drake nakuddukako kati oli awo oli bwana muniki lwaki totandikira lwaki oyamba nnyo abantu lwaki totandikidde awo kuba bona nayinza ofuna badansi abalala nayinza ofuna omuyimbi omulala lwaki otandikira kulemagana anti bakwogerako bibi. Drake wamukola ddi interview Drake yakuddukako n'okusiba teyakusiibula eyo ensonga zaali zize tezaali zange tolina omanya ki kino nze sirina kamera yeno sirina buvunaanyizibwa ku lwaki olaba ensi bw'ogiraba. Nze nina obuvunaanyizibwa ku lwaki ndaba ensi bwenkola ki bwengiraba. Mu budde waliwo abakomyewo ne mwana mukama wange wali mutuufu waliwo abakoze ki abakomyewo naye nze siri mu kulabisa omulamu gwange si kulabisa abantu. Nze nkola ekintu kyange nga kivawa buli gwe nkutteko mukola because mwagala ku mutima gwange buli gwe nkola naye mukola naye because nkwagala ku mutima gwange. Myaka 6
myaka 6 muganda wange. Okay. Akasembera ddala ndowooza views ezigenda okudetermininga obulungi bw'omuyimbi. No, awo Kenzo sikanya naye. Era ekyo Seruma ntama. Views tezisalawo omuyimbi mulungi because bekyamwe bisinge bimu. Si buli omu naye abasinga. Naye ne views zina kye zigattako. Tugambe n'abagide ku TikTok abalina views tugambe nabo bakuba. Muganda wange bwe nadda ku TikTok kijaba kibi muleke abaana bakole tubaleke bakole nkyova nkugamba omutima omubi yandibadde akubulira kye mbadde ngenda okwogera naye nze omutima omugwange kugamba abaana baleke bakole kale akagamba kasemba eri abawagizi babakulaba ku TV ez'enjawulo n'ekirala ekisembayo ba Bent Boys bagamba kagambo ki? I'm so happy for you kyekisooka ba Bent Boys mbasanyukiddeko nnyo batabani bange nino bagambo lisobola okubagobaganya no ate sorry about what Katonda kyovula yabagulidde ekkubo. Nina omusajja omu bamuyita Alex Mukulu omumanyi? Oyo buli gwe yagoba yafuuka ow'amaanyi abamu sijja naboogera kuba bansinga ebitiibwa. Ekitegeeza atwala ku mpisa ze uyigira ku bantu bakusooka kuba nze oyo menta wange by the naye naye takimanyi kuba simusudiya nnyo n'oyo menta wange namalayo emyezi 3 nga ndi naye nimuyigirako ebintu ebimu abantu olumu okubagoba oba batemedde ekkubo. So mbasanyukirako nina omugwe nasanze ku bbaala sometime nimusanyukirako nambuuzaako bulungi. So njagala bakole nnyo olulimba lumu yongerayo olulala yongera olulala ate olemezeemu because bana baye bagenda kuzalawa obalaba bali wano bambuuza ebibuuzo enkya bagenda kuzalawa. So batabani bange mukole nnyo muve ku bantu. Ne Gravity muwa kasembayo. Gravity kola kyosobola gwe kyokola kye kituufu gwamanyi. Ave mu kuzalawa. Kola byoyagala nze ebibyo tebinkwatako tebanzala na Gravity. Kyemmanyi nze ngenda kukola ebyange. Ekisembalino abantu bange tonzikiriza. Akagamba kasembayo twogende kulimba olupya nga tusiibulira ddala. Abantu bange ama oluyimba olupya gye luli. Kyenjagala nze obbagamba Wulira sogove mu ebyo. Abawagizi bange abawagizi ba Ykee Benda oyagala Ykee Benda mulo